mukulu Bobi Wine yakukola kitu kikusonde kale tukikusasule baba ina kye yakukola. Why do you have much hatred for Bobi Wine? What has why would you ask Bobi Wine, a man who has his family, he has his dignity, he has what? He has never ashamed his family, not even one day. Wovaako nnyo woba ovaako nnyo lwaki tewakwata ssente n'oziwa gundi katolo bwama nga tannafa nga twamulaba nnyo wakato sonda ssente n'osolooza ssente simanyi miliyoni 5 simanyi miliyoni nga munna afudde no camping akulumbe ennaku 7 nga neyanda we yategikyusa oli awo microphone ogikuta ogyefuze buli kaseera microphone abasanya ne bagayi ono tubadde tumaye agenda akyuse ku wanda we nene leero lwakusatu lwakuna tannagikyusa nnaku zonna oli mu ngoye Kyakumanyiira banna Uganda buli kimu tusonde bannaye twakoowa mutuleke awe mbadde nzija tusonde n'omubaka twakusondera Mufumbiro wa Bobi Wine Nsereko with due respect yonna njikuwa omubaka wa parliament nga taata nga husband w'omuntu I don't want to degrade you ng'omubaka w'abantu nga taata w'abaana abamu mu Uganda that's what I'm saying nga taata nga husband ng'omwana w'omuntu nga ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515 nkulamusizza gwe munafagenda maaso notogo lero tuli mu vibe pacha ine kibozozi kyandetedde naye it is hard to believe kizibu okukikkiriza naye nze ngambo ojja kukkiriza kusinza ku bujulizi nzikiriza naye mama kyewuunyisa naye omukwano gwo teguliko nankani yonna it has no like it's just a number as long as mwe mitima gisima ebirala bitambula exactly kati abalala mu abasemaya wero wishers oba bad wishers oba Facebook indoors mwe mmanyi bamulamu b'oku church abo social media mwana yasitula ekintu naye baba kikazi kirungi ya kirimu kikazi kirungi naye emyaka enamba etambuddeko enamba etambudde ye gwamune mu kinyana ezikola ki egaali ekozeeko raja netambula banange nemwe omugambo mutya bannaffe mbabuuzizaako gye mukola gye musiibiddeko mwebale nnyo mwebalire ddala manye ffe tuba ne Pacho tubeera mu vibe yennyini kati tubadde tutandise olwo buza ku bantu kopnyo itieno benyo mwebale tubona mabarali batenyi ba moti mbaramukize muno yes babanyambarara nimbakunda munonga abanyarwanda muravuga ki nimbakunda munonga twashimirwa kandi n'abakira banyita Pacho mbona nabatwalidde muwali nibanyita Pacho kandi mbwenu nashimirwa kubaha chimbo updates tunyimyemu namwe abaganda mbabuuzaako muli mutya soroti akironyo lira kopnyo gulu ite ono ningo kopango naye kambuze ku bazungu very good evening to you, a very good morning to you, a very good afternoon wherever you are, a very good night, oluzungu jeruli I don't know. But anyway, according to what the time, Tetumanyi difference time, yes, time difference. So we are saying hi to everyone. How are you? Kathy, I lost your number. Most of you baambi abali bayine number yange nga muli kugundia chimbo please. Bakubide back. Demo munkubide kesimu yange. My number is 0702
011 803. Yeah, simu ye baze mu bako tebamulekera kantu nakamu naye ya replacing the same number. Yes. So yaline number yenkadde you can again call her, inbox her oba kufuna eno jasomye waneno 0702 011 803. Okay. Ku mobile money kweri ereta manya gange Pachoto Harriet mwene ko emsene ne send wave byonna. Kale ayagala okunjo kyamu okunebaza munnange n'okumpeereza ku data si kibi okubanga tukola emirimu gy'eggwanga okulaba nti munnange andi nze kati munnange byonna despite of byonna byenkola ne munnankyukakyuka. So mikwano gyaffe Uncle Sam okuva mu America nkutumiddeko nnyo Martha okuva mugamba njo kyemu Uncle Sam munankyukakyuka munankyukakyuka oba wa simanyi wabiriko ene wajja fune namba yange ambuulire wabadde mu Uganda abadde mukozi wa government naye nabo mwebali munnange mwatto olaba ne mu poliisi omuyinza okunyumyako n'abantu ne bagamba munnange naffe enkyukakyuka tujagala bikiba because oli oluusi bambi abeera mu position ya government job. Exactly. So Martha okuva Egypt nawe nkutumiddeko bonna balaba sho Saudi bonna balaba ne mushawo Julie ng'omutumira nnyo okuva Dubai nawe nkubuuzizza ye yaweereza ddiramu tediramu nazijja walala nati olimba naye kimbo wano mpaddiramu 10 Yena kuoche nyingi mumpereze kudiramu amezi tegerekeka kimbo wano mpaddiramu ezo ntono zo budde bwabasama koma omuno bane mujene sente tukatifa tumanye ebife ebisanyukirwamu ebiri nezo kimanyi sikyamanyi ebifo bisanyukirwamu anto kya watandika ekifo ekikyo watandika ekifo ekikyo kato kya nedda munnange ne bino bye tukola munnange kati ti so risky omala gatambula tambula oba okitegeera ekyo ng'okivuddeko secondly ndooza kiba kirungi nnyo okuchakalanga emyaka gikyali kuba time reaches no settlinga ng'endongo ne bwekubira wali ogamba I've had it all notakola bakita cross the generation cross so kakati nze emyaka sije emikulu but I think I'm so contented. I'm the kind of wife now you marry and I'm like contented at home. Oli busy n'obuvunanyizibwa yes because now I don't have to kati mbeera awo ne ngamba ogenda okwono n'emitwalo 10 nga tomorrow my kids need this they need that the other day so ngamba mukwono ne 10 let me sit somewhere here nkozeseeko ng'ebyo bibiri kitundu omusanvu kitundu gusigale gutandike enkyo okitegeera so I think I've really had it all ate n'ekirala tokyasobola kunkubira kati nti Pacho oli ludda nti ndiene wange maya nti ate mayo ovudde mbu jangu emakindi tunywe tuchakale mbala mwaga amafuta agagenda okuntwala n'okunziza I would rather sit next to my house awo muleyo obwo bw'okunywa neneyo kyayo bbiri zange ekiwayini kyange just kyonna kyemba njagadde awo nentula kabalaza kange oba wherever lauze place around nomubasingira kuba abantu bangi nnyo bafudde mu bintu ebyo gwe noova wano mbogenda kamuli kunywa mwenge eno teguliyo noli nagamba jangu tugende tuli embizi mugenda kamuli kulya Justin Busy ekibala mbu baguddewo ekibale jinje tugende mbujangu tugende biki ogweyo guwoma okusinga gwa wonna so let's learn to be responsible let's learn okozesa amagezi gaffe ekipa Sprite ngatwaza nayo jinywera wano tofaayo anti opena njerabiddeyo kale yes kale mwenda abatugobera abantu bafa abadde bagende wa hajimiti nyongera kwategeeza nti agambye gyali talina buzibu n'akamu yawona bulungi mirimu yaddamu agitambuza bulungi nnyo so era n'abantu abadde bagendayo agambye nti kati gyendi mulamu nnyo bagambe bajje abantu mwena abalina okusomozebwa okwenjawulo hajimiti gyali ffe twafuna hajimiti twamala oli awo nga tolina mulimu yo waayo oli awo wasaba visa myezi simanye emeka togifuna gwe bagoba appointment ne webale nnyo okyegere ne bagamba jangu kukinkubwa ate ne otuukayo nti ate mashini yafudde nti ate jangu kusamba ate simanyi feesi biki ebyo byonna mukwano hajimiti agenda kumalirayo ebizibu oluzungu lwaganye bagamba ku visa awo ku embassy awo oluzungu mbulumanyi ogaana naye ate nammwe mutuleke kakati bano abagenda e Jordan na biki bonna abaana abamu nga babira tebamanyi luzungu abebiseera bisinga companies zibakolerako companies zibazikwata zikimanyi nti bano tebamanyi bafala babatwalanga bafala ate babatuuka ne babawambako ne passport na biki bitalina naye mwana bano abantu baba bakikola batya naye nze bannange nze ndoza saalisobodde amawanga ago kati male hajimiti so umena onoonya visa eganye
onoonya mulimu oguganye okoze interview buli wogenda banno bo wali nabo bakugamba nti fe baatuwa go wasigala awo asimanyi obufumbo yewe wagenda eyo byagaana okukola mukubireko omugambo wayi bakama bange nabakambwe nnyo abakakkanye yasobola okukola ku kugenda naba bakwate mwe mulowooza bino ebintu mulina mubakwatamuko ne bategeera obanga agimiti yakukolerako n'osobola okulinya n'ogenda kati asobola n'okukwata ate mubakama bo ne babeera bagonvu ne buli mwezi nga bakwongeza omusaala balansi nga bemugenda mu katale baga mutereke wava mu Uganda agenda ku kyeyokola sente lwaki ate yobonaabonerayo nayo olina okubeera nga ebintu bitera bulungi so bano njagala bufumbo simanyi abasajja benjagalako njagala kuba semwandu njagala kuba talina makulu njagala ku bizingiti by'oku kyalo okwo olina okufuna abasajja bategerekeka ab'oku kyalo bo tebabaagale tebabeeko nababaagala kubako teri kyalo kyaliko damage sebo teri kyalo kyaliko damage ne guno omulembe gwa damage ndaba nnyo abantu bamala nnyo engoye za damage si bye muliko ne mu bantu mulimu ba damage so kati bwe yagalako ewala bintu ng'ebyo kubirako ku 075 2 97 n'ekino kisikaati kye nnyambadde tebankwata anti bagamba babizzeeyo kamafuraji wayambadde kyamagi ate kati gwera oli mulayini eyo kati awo tyaki nze barakisi nze kennyini naye era nabo baba baagadde bwagazi kukwata muntu bali bafunza ku uniform ekiteeteeyi nga yamagi abantu abamanyi bayinza okufunzizaawo nate nange ndi mukyala wa namagi naawe oli mukyala bwamagi so kigenda ne famire yalinga yamagi so kaakati kale kyekyo mumukubireko haji adduwaye 075 7 075 yes 075 2 15 bwomukubirako ebisigadde byajja okukwasaganya funa lunaku mukubireko lunaku ogende yakulombere ku dduwa emikisa gyagitangaazeemuko ebintu bisobola okubanga balwale yangamba wamasabo wansaasi wabiki aji wa dduwa wa Qur'ani tayawula ddiini tayawula musiraamu mukatuliki mukolokole muki oba olyange ensi kunyigiriza embeera ekutabuseeko nga ye gwe weetaaga tolinda muntu mulala mbw atotobani kubira haja abene nga akwasaganya ogamba ki Pacho ndi bulungi oli ku muzuuli onyirira olinga ata onyirira ninga ataakola ki olabika bulungi kyembadde kimala eyo ninga ataakola ki olinga gwe batabbako simu yo n'akasawo simanyi wali mu mmotoka yo oba wali otambuza bigere kale nno weewuunya was at the shop ku dduuka wano ne bakasika naye bannaye ate nti omuntu asobola otuwale ng'alinga alina kyaguze kumbaabala akubala waagira adduuka misinde wiiki eno tubadde n'ensonga nnyingi nnyo tubaddemu n'ensonga z'obulwadde n'obulamu kutaasa bulamu kutaasa muntu bakaffe Muhammad Segirinya bambi embeera sinungi gy'alimu ali bweru wa ggwanga ali German agenda maaso okubanga afuna obujjanjabi either Netherlands oba German kweya wabiri waali naye ali mu kufuna bujjanjabi naye twali tuli awo olutalo ne lusituka wakati wa social media naye yalwala biki ndowooza oba bamukomera munnaye naye Segirinya abadde yaliyo yekka yaliyo ne Alan tunaatera owulira naye Segirinya zenga alwala ng'omuntu aleka alinamuko obuzibu kojjuka ne mukulonda alina bizibu bye naye banna okumaliriza okulonda jjukira teyaliwo yali Kenya nga mulwadde era nga baga atalayire waakulayira so kunaku lw'okulayira last day kwe yatuukira era nga bakwadde mukwatirire najja n'alayira people have health issues yayinza obba nga alinamuko obuzibu ng'omuntu nga yeetaaga okusooka okukola ki okuba nga ajjanjabwa mu ngeri enjawulo naye ekyo si kyekikulu ekyabadde awo abadde entabwe Muhammad Segirinya Muhammad Nsereko mbaka Kampala Central n'avaayo n'engeri y'okubabika nti oba asonda ssente oba agamba Nsegirinya mulwadde abadde akakyogera pulezidenti wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba naye Nsereko olimba amakubo gonna amatuufu ogamanyi ag'okuyitamu Segirinya afuna obujjanjabi Segirinya is a fully member of parliament fully elected n'alayira n'okulayira alina everything insurance and what have you yes exactly license insurance alina byonna nebaga nti agende mu nsi eno bw'ati ajjanjabi nga babadde era batwala abala bonna bannambuuze Buulanya bani buli mubaka gw'obadde owulira nga atwalibwa ebweru n'ajjanjibwa ku bbiru yaki ya parliament naye Segirinya waddembe n'amugamba gwe Muhammad Nsereko oli mubaka parliament aludde nayokko process yonna n'ogimanyi si aludde nayekko aluddeyo process ogimanyi genda ku floor oba genda parliament yes oba genda wa speaker oba government awafero mulwadde ali mu nsi bweti yeetaaga okukola ki obujjanjabi yes olutawone lutusituka olutusituka tusookewa nga ku Nsereko ne waliwo n'omulala yaluyingiddemu omulala oli naye tombuulira musiru agannyo buukira buli kijjo kansooke Nsereko
nso Nsereko kyakola anafuya mubaka anafuya Nuupu anafuya Kyagulanyi kyakola kye kituufu kubanga otwala abaddawo nga luli wakati wa Nsereko ekisookera ddala mufumbiro wa Bobi Wine Nsereko with due respect yonna njikuwa ng'omubaka wa parliament nga taata nga husband w'omuntu I don't want to degrade you ng'omubaka w'abantu nga taata w'abaana abamu mu Uganda that's what I'm saying nga taata nga husband ng'omwana w'omuntu nga ki naye tuleme kuleeta ate olabika olina grudge yo wali obaddeko omuntu akubanja n'awerekerwako akuwalana bonna ne bakujjira lumu oba wali obaddeko ng'omuntu yeesunga dde okukuvuma n'afuna oluwenda n'afunako lumu n'ogamba bannange n'afukumuka ebigambo nga 5 within dakika 2 weebale nnyo otegeera so mukulu Nsereko with due respect nze ndowooza ayina kyayina ku Bobi Wine oba ng'alowooza nti oba Bobi Wine kyali olwaleero oba oliawo nga yeyali ayagala okibeera naye ate n'atakola ki oba kwegamba not really kubeerako tafaali nga kirinako ennugu like what Bobi Wine is today ndoza gamba basinga nze nali awo kana akaana akavudde mu music jaka yaaya anti bamuyita muyaayi abasinga ono muyaayi avudde gyo mu music simanyi n'akola bwati ne bwati n'akola ki bannange God lifts ne Bible kyovola babagamba nti Bible ekujja mu nfuufu n'ekutuuza n'abaki akujja mu nfuufu n'akutuuza n'abalangira yes ekujja mu nfuufu n'ekutuuza n'abalangira so bannange tukkirize nti Bobi Wine ate Bobi Wine yalina mu nfuufu he had where he is njagala ombuulire mubadde mu parliament emyaka mingi babaka bameka abalina ennyumba ng'eya Bobi Wine I'm just giving simple examples nti that house yes abadde music yo mwajje sente ze nazimba ennyumba eyo waliwo ababaka bapadde mu parliament over 30 years over 25 years over 20 years do they have ennyumba nge Bobi Wine jaina mu byabufuzi kuba basinga babifunye nenga mubifunye mu byabufuzi but for him he told you he started driving ku myaka emeka ate bonna ndoza bwoba ojolaba I think this family there is a way they bakwatagana bulungi nti ono wafuna poloti agamba ne mune naye nayegulako wali naye ochekera ti bonna even when you look at the sense of houses na bichi nti bonna ate beyagaliza that is one thing so mukulu Nsereko ndoza awulira bubi nnyo oba yali talooza nti ono omwana banaye munsonyi okozesa ekigambo omwana ne of course era ku Nsereko mwana kubanga teyenkana naye wakati wali ate ali waggulu nnyo kati tutandikira wali nti yali mwana kati bonna abamulaba bamuyinako akasajja nze bwe ndowooza kati nga mukulu Nsereko amuyinako akasajja ekifo ky'okumubuuza boyi wakikola otya oba okikubya otya lino ebbanga lyonna nange nkole ntya to be like that bannange bino ebintu twebuuzeeko tuleme kuwalana ate tuleme kufitina mukama kyatakuwadde yagaliza nawe ofune wali badde omuvubuka munno kuba akyali muvubuka Nsereko oba emyaka gyayitamu gyabavubuka kati ye musajja so naye kaakati tuba mbadde nsaba mukulu Nsereko lekera okubeera blogger ogwa blogger gulekere bano oli YouTube oli blogger ndi muna mawulire kati kale gulekere ba blogger koza abeera ku Facebook lekera okubeera TikToker omubaka wa parliament chichi iPad yo yafa tuguleyo iPod ozanyireko amatatu obeere busy gwe wali oleeta teeka lya computer misuse gwoseba okozesa ki wali oleeta teeka batugane Facebook na bichina bandange musajja gwe kyokka gwe kwosiba kwa obulana kusula mwami bampulira bamwita Kagege simanyi Muhammad Nsereko Kagege bivaawo Kagege simanyi abaana basomera nga bamanyi nabo abaana ba social media bateekawo ebigambo byabwe nange byembadde mmanyi naye ate nalaba naye bino byabadde muno okwewaana lwaki yakubidde gwe lwaki yakubidde nze birimu okwewaana anti busiru nakola kyo kitegeera ye kennyini yagala lobbyinga yagala ogenda okufuna sente mu NRM okulimba Museveni oba neba MK n'abatwala tugende ekibiina kyabwe nti nno kaakati ndi ku lobbyinga ono muleeta mutuweyo akawumbi ka sente ajje amweko milioni oyo bloka kakati munanga omulimu gwo gwaba bloka gukole naye nga tozze kwewaana mbu gundi Kyagulanyi tayamba simanyi tavaako yadde ennusu tavaako ki gw'ovaako nnyo woba ovaako nnyo lwaki tewakwata ssente n'oziwa gundi Katolu bwama nga tannafa nga twamulaba yenye wakato si yali munneewe nfanfe oyo yali nfanfe Katolu bwama alina we yakubanga n'amasimu yali agakwata
we yetaagiranga essente zogenda mu ddwaliro lwaki teyavaayo n'agamba munnange mukwano gwange nkwagala nnyo omwezi guno nfunye miliyoni 50 kanzikuwa ogende mu ddwaliro lwaki teyakikola lwaki ojja n'osonda ssente n'osolooza ssente simanyi miliyoni 5 simanyi miliyoni nga munnaafudde n'okampinga ku lumbe ennaku 7 nga ne andawe yategikyusa oli awo microphone ogikuta ogyefuze buli kaseera microphone abasanya ne bagayi ono tubadde tumaye agenda akyuse ku andawe nene leero lwakusatu lwakuna tannagikyusa nnaku zonna oli mu ngoye yazikyusizaawo kyogambe Nsereko walanyita solo genda okana yazikyusizaawo nga buli kaseera yefuza akazinda nebwono kakwata nze njogera ebyali ku lumbe kuba twaliyo mmwe bannanfuusi mmwe abawoza nti mwayamba katolo bwama nga mwajja ku ssaawa esembayo mmwe bannabafuzi mmwe nga yabakubiranga ne mutakwata n'amasimu ge bantu mmwe okitegeera oyina omutima mubi nnyo oyogera ne banno nomalota audio zizaabwe what kind of friend are you what kind of friend are you so kati kino ekyokubukira olinga ayagala okulabisa banno olabisa banno oyagala kukakkanya mu honorable oyagala kukakkanya President Robert Kyagulanyi oyagala kukakkanya amaanyi ga NUP nefe tukugamba nti tukutunuulidde Uganda ebatunuulidde mwenna abaagala okuvaayo mukakkanye Robert Kyagulanyi oba mukakkanye simanyi baani oba ekibiina mulage abantu mbu watekiyambye tekikoze ekisookera ddala let me tell you Segirinya gyali ali mu mikono gy'abannopu yes ekinakyowulidde Segirinya yagenda atambula bulungi nga wano yagenda n'okuvaawo nga talina wagambye you people let's stop blaming abantu tuleme blaming abantu kiringa abantu bwe bavaayo ng'atambudde na bulungi n'agenda ng'agenze bibye tategeeza kibiina tategeeza gundi lwaki otuukayo n'otandika okwekubya obusimusimu obutali mu magezi otandika otya okubira Nsereko yagamba mpozi nga nze ataawulira nti Segirinya ye yamukubira si bwe yagamba so Segirinya otandika otya okubira Nsereko ng'oyagala buyambi bw'oba nawe wasala eddiiro ng'oli wano mutubuzaabuza muve mu kibiina mugende gye muwagala okubeera muleme kubanga muvumisa abantu oba amwogereza nti oba mutwale naye temusooka kuvunza sayidi kw'oli sayidi kw'ofunidde ebirungi byonna noyagala ate ovunzeeyo okoleki ate nga okumanyanga bwe kibanga kituufu nga wamukubira kale nze bannanga I'm not happy and I don't know what people want at the same time Bobby Wine is talking to him Robert Kyagulanyi ayogera naye era yagamba yayogerako naye at the same time you're calling Nsereko what do you want nabadde ndaba Alex Waiso mufumbiro abali mu America eyo ngagamba yeewuunya omuntu ekikula kye bayita Muhammad Segirinya nti Segirinya n'okuvuganya oba okwesimba kubamba byonna byayitawo buli kimu bwebiti kyokka nga waaliwo abantu who had the knowledge oshegera yes because those are, first of all those are very educated people than Segirinya I'm not really they are so educated, they have the experience, they have the names, they have the what. Nebagamba no, let's give this person. Do you think the Nupe people were stupid? Goloza bali basiru. Baita nze bino mbyogera nga nkola kyo kitegera. Waliyo omuntu avaayo n'akunyiiza n'ogamba naye what do people really want? Kino kirakawa oba Nsereko ne Segirinya balina kibagala okubanga portraying kubanga tosobola kungamba muno already that one is giving us a bad impression nti nga bwowulira abantu bavaayo kati noli yavudde yaleekana katuuti ye gundi oli mukodo nyo gwatali mukodo omukazi wo waziika nazaalawo wabaayo wali nga toli mukodo watwalayo ku ssente nti kale zino ziziike ye lwaki wagenda n'omuziika wateekayo ssente mmeka watali mukodo ewuwo ogulawo emmere watteddi ogulawo emmere watali mukodo abaana batteddi obaweerera kati waliyo nze Bugingo byayogera nembula okuva eno oba mukole ki kasa alabirira abalala noyogera ebintu nga toyinaako omutwe n'amagulu toyina n'amagezi tosooka kutula hansi ku birowooza because walabye oli avudde yayogedde simanya avuma Bobi Wine nawe n'olebuka ate nomaliza nga naye nze wendi ate sigenda oba wabaaki gwe oba onywa walajo gy'otamidde buli wamu kubaawo nnyimba za Bobi Wine kitegeeza nti oli faani we eri oliyo lwa ssente gundi koma weeka wetuli we watuufu nawudde agamba mbu simanyi Bobi Wine namwegayirira ayogere ku bisiyaga amwegayirira ngaani yali amwegayirira ngaani oba naye abirya ye konsani yaliwo nnyo ku bino Bobi Wine yatandikawo ebisiyaga yasandikawo ebisiyaga nga spiritual leader why are you so much interested in Bobi Wine talking about ebisiyaga is Bobi Wine muliwo ebisiyaga is ye muliwo ebisiyaga
Why did you want him to comment? Why didn't you go to the people like Andrew Mwenders and you ask them for their comment about Bisiaga? Why didn't you go to people like those ones? Abali Bisiaga bemumanya abamanya. Why didn't you go and tell them to talk about the Bisiaga? Why would you ask Bobby Wine? A man who has his family, he has his dignity, he has what? He has never ashamed his family, not even one day. Abadene mukazi we atenga ababarasta bachi betwaitu roza anti ababa yimbi abo bichi bebali badde begadanga everywhere. Oba bichi bichi. Have you ever seen any slight thing like this about Bobby Wine? Despite of the life you naja abademu. Omusajja oyo yava ku mulamu ogwo preaching about the Bible. Ndoza ne kushitu oba jatamidde oba chichi. I don't even know what abaloza kagira bwati kabamu kalifo si kalifo mu kabeeramu eddogo lye bamulogesa kati bamugamba wesi bati omukyala yabutegeka kati buli wesimula bwati ba yesimula kazambi nabanga sirwala busirwa zibuli kaseera. He doesn't know what to talk. Munansonyi wabana Uganda because there are certain things omuntu byayogera nawe ine dobozi ina radio Oina TV. Racho gamanti nawe ha? Oina chachi. Comment yongo. Do your comment, yes, about whatever. Why would you say negairira gundi? Why would you call the other person to talk about Bisiaga? Ye muli wa Bisiaga. Ye bubone kaya yali ayino kwogera ku Bisiaga. Ye kaya yali ayino byogerako. Bameka abali bayino byogerako. Why wouldn't you say Parliament ya Uganda mutu yame mwogere ku Bisiaga? Because yes, and you point at Bobby Wine specifically. Mukulu Bobby Wine yakukola kitu kikusonde kale tukikusasule. Why do you have much hatred for Bobby Wine? What has he ever taken from you? Bobby Wine muvubuka muto. Mwana muto. Simulo ba competing at the church. Yes, Taina church nti you're competing with him about the church or what? Obazi no sende zali wa mujje no muozi. Anti baziriye ebintu byamwe mulye naye luliba lumu mujabitana kabyona tulinzire kandi amaiso okutugabatayireho kigenda kubekiro kimukiti buli kintu tukwenda kulora ebintu bihindukire tulore hali mugenda agenda mukira muno tugambira mulina amani mulina state house mulina biki baitu ogwo abana amaiso kandi tabongota bwire bona banarola tubalinzire tubatayire ha amaiso abiri tubalinzire bajenzi bayitu tubalinzire naye nabadde ndawunga amaliriza asabira Nsereko of all people abadde betage sala amusabire whatever kubane sala ze tezikola wezibe sala ze zikola lwachi zagano wota mchala w'ekikulukuto esala ze weziba zikola yali fake pastor yamuwonya sidwaliyo je yawonera meaning he's a fake pastor who cannot even heal ababebe nyini lwachi yekizibu kyayina mu mpale yeta kyota kiwonya echi echizo taina manga chaja echo chim mubirizo byo mu mpale bizibu kyebirala ayina empanama bizibu musajja babalina katamanga kisajja no really lwachi yetasoka kwewonya yenga ye boyogedde ku kyambu fake pastor taina manyi nenzijukira bwe yateeka emikono ku mama Fida mu lwembero akato nagana n'okugwa wansi so isn't that being a fake pastor banna Uganda bali wano baba fera they are eating your money they are kola chi kakati naye abaana anti Bible egamba bwonobba nawe bajja kumala bakole kimu abategera Bible gwe mulokole kati abaana bamukuttemu ne babba sente za satellite tonnabimanya agobye kyenkana hafi ya kwaya yonna nga ne Dennis mukulu kwali abadde omuyambi omukulu webale nnyo nga badde akolanga admin kati Dennis mukulu ye yayiwa omukolo gw'oli omwana yali alina okuwasa Joy yes Dennis mukulu mu kaseera ko yali akolanga ani era muyambi yali PA yamukwatira Bible biki bwe bityo Wachege. Nebayiwa omukolo gwa Joy. Nebayiwa omukolo gwa Joy ne ndozo olaba amaziga ga mukama kati omuntu omusumba omugole tayagala Joy. Kubanga Joy musoga. Ate nekya ate mukwano gwa Teddy. Mama Teddy. Okitegeera nebayiwa omukolo gw'omwana omwana n'agenda bazaka. I don't know wamufuna koko. Did you try to get Joy? Yeah, nayogerako naye ngamba azimba buto obulamu. Okitegeera. Do you know what it takes? Do you know what it takes? Do you know what it makes? Omanyi bana olabo bera mubezi mulavu omuntu nakuchankana nnyo obulamu n'owulira nga obwongo bukoze eki naye omanyi kye kitegeeza ng'omuntu aline mwachadde wiiki ng'emu emabega abazadde nga bazze ne Kampala bateese mu transport waabwe bannange bali ku reception omwana ali mu saloon ne bakugamba omukolo teguliiwo omulenzi bakweka mukweke yahi aba bamutwale embale ne bakweka eyo bantu mwe muli babi abaana bakutte mu sente za satellite ne yagobye bali katebulayo mutebi we nawulidde yali kugundi eddako ye ku bus eddako naye eno balina bye bamukuttemu naye babitegedde ebbasi yetokota
mbadde mayaba sente bya ku church bangambye nti oyo yaliko kati yani bus erinde oyo kati yange bajja biterezo yo kojja wange sebo simu kati ndoze engeri gye tubifulumiza bayinza ogamba katumuleke kuba babitegedde ne tulina insiders who are giving us the source mukulu yavuddeyo abakubi b'ennanga babiri bavuddeyo anti babaweereza sente abali simanyiwa ne bazibaweereza ku simu zaabwe nabo ne batazituusa ne bagamba owaaye naawe tubbidde ebbanga tuyimbira mu kwaya tolina kyotuwa tolina kyokola nabo ne bateeka mu nsawo ne bagenda gw'omwana akuyimbira mu kwaya omwagala buli nnaku abeerewo naye ng'ate naye alina okupangisa alina okulya alina okukwanako alina okukola biki okitegeera okugula enkungu okulabira bewuwe olaba sente zino tuzifuna naye mbeerako n'abantu nga 2 oba kale abantu nga 10 abalinza akasaala oba akasente kenfuna olaba naye wenyini omubooti era weetaaga olina needs badde mayogeraga naawe omuweeremerera nga shiba we yagamba gundi seeguya omwana yakuwa akantu ka mwaka shiba yamanyiira nnyo seeguya naye byali planned press conference yali planned even byayogera byali planned nzo manyi toti w'amawulire internalize nalaba seeguya ajjidde ku side yono ndaba Saima ali ku side eno kaye ali ku side eno bateekawo bannamawulire beekube kuba ali abakazi ndoza bo olutalo lwali tona okuwanyisiganya ebigambo tewabiraba nenge bibikyali awo oli tiimu kiggwe naye nze esimu ya Nokia njagala nze esimu ya Nokia njagala nze nyiza ova ku kikadde 3310 ojuka esimu ya Nokia 3310 nze iPhone nzitya nozitya sigikwatanga nako 3310 yalinga yene kabulu anga kabulu enaka kagundi aka area akatono bweka se yali 3310 sibijjukira ndio yaliko ka area ebyo byafulumanga ya chali ki flat wech abamukano kabulu yeyo 3310 katinga bipesa bya raba eno bana katochi nze kubanze je nakwata yali Siemens A30 Siemens anajikwata kungo Siemens je nakwata meeting atoli wakaka nezi jantandika kuona ninga no danyera ne we namali nezi at least sabera mu mirembe gyaki we nakwata ku simu sabera mu mirembe gya service fee najikwata service fee bamujjawo service fee namusanga yali wemeka gumukitundu mtwalo gumukitundu omwezi mango bikoze bitya najikwata ko nakwata ku nishi oh my god nakwata ku Motorola akali nga kazinga eno omutwenga gubanga ogwa round nga kakabulu ngoli waddanyo kakabulu nenkwata ku Ericsson kyalinga kina akatala akawala ka breaking buli dakiika eno waggulu ku mutwe nga kina neka eriyo then nenkwata ezo batangaza Nokia zita 10 years zanga ko blue nenzija wento paka kati ku iPhone paka ku iPhone naye kale lero olikwata iPhone era tojagala okwasa nnako lwaki lojja mu Nokia okwatire ddala ate Nokia kati twakola naffe smartphone mwina smartphone nalabakaawo ku Nokia smartphone yakola smartphone bannange timu Nokia gye muli nange ne timu Nokia mbalamusizaako kuva ku kikadde nze oldies golodi tugende maaso ne show anyway kakati esande ezafiseewo ku graduation nze babye anti bina bibadde kintabo ndoza bye abaana bamubye naye kakati naye yalabe bwe kiruma okuba nti kati ye bwaba ye bamubbyeko lunaku lumu nakola kiyaloza bannayuganda babbidde ebbanga lino lyonna bo basanyufu nnyo bannayuganda tababba akuŋŋaanya abafera bagenda bazimbira ekkanisa myaka emeka osooka kulinda bapacho ne bavaayo ne banyonyonyo n'olyoko gamba ogenda bazimbira n'ababadde ku kyo kibadde nabadimandinga let me tell you kibi nnyo okwagala okwambukira ku munno kibi nnyo okwagala okwonoona munno eri abantu gw'olowooze nti ogenda kuyitawo olwa feva ey'abantu ojja kunnyonoona leero ogambe pacho kino pacho kiri pacho yankola kino pacho yankola kiri pacho yankola kino pacho yankola naye time will tell omuntu ajja kutandika mpolampola naye pacho ono gwe boogerako kino ddala kituufu yakikola pacho kino kubanga oyinza okujja wange n'oŋŋamba nyambaako tulemereddwa okwata omubbi naye gwe woolemereddwa unojje wange ate nze wennemereddwa nga wenonyiiga nnyonyo kyokka nga byasooka kulema n'olyoka ejje wange ate oba oli awo ze wange when it is too late oba ondeetedde omulwaddewo nga it is too late n'afiira ewange kitegeeza nti nno nze musse ate kati omanya naawe bakyakulema nono kisobola okumulema okyegera naye kibi nnyo okwagala okusooka okwonoona munno gw'ofufune sympathy votes awantu bagambe bambi ono bamukola bwe batumukolere bwe tuti okunnyonoona n'oyitawo yes leero ojja kuyitawo sanyuka ennyo naye nga nawe deep down mu mutima gwo omanyi ddala kye wakola si kiki ate with time eyo time yo taking long for someone okumanya oba okuzuula amazima naye bazuula amazima ne bata bambi kale gundi erinnya lye baalyonoonera bwerere kale ono ali bwati ne bwati okitegeera exactly so kitege at the end of the day
kubanga toyina ku provinga someone toyina kukirizisa somebody mboli mutuufu omuleke akutwalire mu kifaananyi kyonna kyayagala time weeneebezze nga mukama akyusizza ebintu naga Pacho bamwogerako kino si bwali Kimbo waba tugamba akola bwati sikyakola bambi mukama tusonyiwe twali tulowooza bwekiti n'obafuna ne batandika bannange Kimbo watusonyiwe munaye twalowooza bwekiti kyova olaba ABC lebo kitegeera so time tells akaseera katuuka ne kagira so katulinde Musomba yatugamba January kyaki ebeera etandika kubanze gyensabira naye ennaku zombadde nsabira ku TV mbadde ndogenda mu buliwo physically naye omuntu obalumba muwoza gyensabira gwe ne Geoffrey Mwantama naye nga wasala nnyo leero nga wasalawo nnyo nze bwe mba nsazeewo bwento bwe nsalawo ne bw'aba musajja bwe mba nkumaze tomuzaako mukono for what? Because it takes me time to decide. Decision making is something so gundi mu bulamu bw'omuntu nti bw'oba tosalawo kiringa mu abasajja nze Mwantama temusalawo omusajja agenda n'agamba ono mwagala n'oli n'afeiringa okusalawo n'afuna ono omu ku bo nga tugeza ayina basatu onnamuteeka ewaka naye n'atasalawo gamba nti kati ono ke muteesa ewaka bano ababiri kambeekutuleko because I've seen all of them and I think this one makes a good wife. If you have already chosen me to be your wife, lwaki bali tobeesalako nobagambirawo I now have a woman, don't call me, stop calling me, I have a wife, I want to settle down, ebyange naawe biweddewo. Yet for us women we do it. Naffe tuba ne bangi nga batukwana neno ga Kimbowa nanze kati nafuna omwami banalekera okunkubira amasimu gobadde onkubira ag'ekiro na biki I want to settle down. That is a woman who is ready to do what. That is a person naye mmwe basajja mmwe temusalawo Mwantama tujja kusalawo. So ebayibuli esomebwa Kanani yayongerwamu ennyiriri olunyiriri Bobi Wine ne Nuupu mulimu Nuupu ne Bobi Wine bayibuli ye Kanani ne Makula kuba kati sikyalabayo bigenda mu maaso buli kaseera ola Kyagulanyi tagaba Kyagulanyi bisiya Kyagulanyi ye kakati ye eyabadde agamba nti oba Kyagulanyi tanaba kuwaayo ate yesalabye contribution ye gyawadde Nsereko egenda ewa Seggirinya anti bantu baagala nnyo okwagala kuvaayo kwogera ye bwe yatitula $5,000,000 okugenda okutwala kulumberwa Katolubwama lwaki teyakwata ez'ettaano nga Katolubwama akyali mulamu nga wali yeetaaga ssente lwe yagenda ewuwa okusabirayo ng'ali bubi era tali bulungi lwaki yakwata $5,000,000 n'amugamba tandikira okwogende otandike obulamu okwejjanjaba lwaki si kye yakola bavaayo kwemulisa because baagala kulaba mawulire nti balina kye bakola n'afiira ku kiliniki y'okukyalo yali badde agenda mu makalwaliro ako malwaliro gonna of all meaning yali talina nga teyeetaaga abantu ng'abo why didn't people come out ng'ate bonna weebali nze nkubuli twalingako ne honorable oyo nga we twakoleranga ezo ennyimba jjukira olumimba temulukola lunaku lumu ne luggwa otegera so kakati nga waliwo baakubiranaga hanesiri bulungi muwalange nze amutya muwalange gwe muteesa ogwe jangu muwalange jangu otegera omusanze nga like nga kwata essimu eyo kubirako gundi wakwata mumpe naye ng'obakubira nga tebakwata otegera nene mujja $3,000,000 $5,000,000 musibanyizize nze kamusabire nze kankole biki nyo nabalabaawo nengamba omusajja abadde agala ssente ate ng'akyogera lunyeemu mumpe ssente ne mutamuwa ne kati ne mujja mu musonze $7,000,000 zamugasa ki mwaziteeka mu ntaana ye n'agenda nazo era nazo bazikubagana kati kyoga tebazibaawo era gwe n'obeera mu kazindalo buli lunaku era gw'okwata busimayi baleese $5,000,000 gwe naawe olabika olina ne zewakuba ezo bazikubanga gwe muntu kyabeera ne kulumba ennaku ezo zonna tosobola nagenda kukyusaako ku ngoye yandaweya biki byonna tosobola agenda akakukyusa ngoye naye okutta akazindalo keddiza baithe abantu bakukyawira mu lumba olwo nze kati kankubuli oba olowooza nti wali okola nnyo mbu bagambe nti waliwo for them no abantu bakukyawa bannakatemba bakunyiigira akazindalo okeefuze ng'olinga ki wali munnakatemba oli muntu waabwe baali naye kati ffe katukubuulire abantu ebyabaluma what about waba long time friend lwaki yamuwase nagenda neyejjanjaba novaayo ku death bed mulwako onobeerawo okuva saawa yafiiridde paka enkeera paka olw'okuziika paka byamuyamba ki kati tugeze ng'ekyono ekya Nsereko ne Seggirinya aba yadde yeetaaga ssente oyo Nsereko talina ssente zaaweza Seggirinya ajjanjabwe
Nesegirinya nawe ngoyagala sente Nsereko yabadde alina okuwa sente okujjako nammwe amagezi amanafu gemubeera nago. Nze nja kuwalabula wadde oli mulwadde naawe beeramu amagezi. Ate va ku TikTok, va ku Facebook beerayo woba oli mulwadde beerayo. Wayina procedure ate kyemmanyi sipiika oyina ennamba ebeerayo n'omugamba sipiika. Nali sewulira bulungi n'enzijako eno. Wali oyina sooka bigamba Nsereko y'ekitaawo yamuzaala yakutegeerera. No way. No way. Those people have insurance. You want to tell me they don't have insurance? They have. Wobo sobo kwenda ne gundi ya VIP no genda wonna woyagala na bichi. Oli mikono gy'abanupu senga kati banyiga. Kusinze ebyo bye wayogedde na bichi ne bakuvaako ne bakuleka. Ne they abandon you. Oba ne wabaawo oli na yayina omutima obina agamba kati mukole kino. What would you do? Wali badde okola ki? Bannange bantu mwe musiime. Learn to appreciate. Deputy Speaker yakyogedde Thomas Tayebo. Bayina process gye bayitamu obayo bategeeza nti ndi mulwadde ne bagenda se Uganda Medical Board nekuwa ebbaluwa negiwakira akakira kanakusayiningira. Yatambula na bulungi n'agenda nga mulamu bulungi naye agala tulaga nti we yatuuka eri ate n'agonda n'abeera bubi nnyo n'akola biki. Bwe wabeera obubi nnyo amagezi bakugamba nti kati kubira Nsereko ye kitaawo ye sipiika wa paalamenti yaani. Nawe ate beeramu amagezi. Ate mulemekeraawo okumanyiira bannayuganda buli kimu tusonde bannaye twakoowa mutuleke. Awe mbadde nzija. Tusonde n'omubaka twakusondera oli munaku ne mbaka era tukusondere nga mulina na insurance na biki. Mwene mwesimye babajjanjamira na Bulaaya. Biki muli nnyonnyonyi. Naye ffe babatwala kiruddu ng'oluusi ne boda kwogendedde. Kawempe ne tugendayo nga tewali biki bannange mutulekeeko. Oyogedde kiruddu n'ogamba mbu oluusi ne boda n'enzukira ebinya by'esalaama. Okitegeera ne bikukuba. Ng'ogenda nemwe mwesiimye ogenda onywa ne kajuisi. Wewe twala esalaama. You people learn to appreciate Segirinya. Dekeraawo okwagala okukkiriza abantu oba okwagala okukakkanya omubaka Robert Kyagulanyi oba okukakkanya ekibiina kya Nuupu ekyakuwa kaadi. Eyo kaadi wali badde buli kanaku ofukamira wansi n'oyisa engalo mu maaso ne weebaza. Bagijjako abantu abalina experience who had everything than you. Kaakati Segirinya oyagala tugamba abantu tetujja bagamba babiraba. Ye n'ekirala bwe yabadde agamba Nsereko yamugamba nti mpisiza akabbo ku social media yamugamba ngendera mu parliament otegeza. Ate ekyo kyessaaliyo. Manyi omubaka n'omubaka emboozi yali wakati w'omubaka n'omubaka kiryandadde amugamba nti oba nento. Kuba tannavaayo okwogera kintu kyonna simanyi oba yaavuddeyo naye sinnaba mmulaba. Meaning nti yabikola naye naye ndoza kati kusaawa zino yeebuza. Senga abanuupu bakulekerera kati za question I'm asking you. Abali eyo mu kujjanjaba nga ssente zo zonna okimanyi ezaakola campaign abantu abaagala enkyuka bakuweereza ssente bakuwa ssente bakusondera ssente bakolera buli kimu. Senga ssaawa zino they pull out. Segirinya, where are you going to remain? If right now Senga Robert Kyagulanyi yalina omutima ng'ogw'abantu abalala na biki mwagala nnyo okukakkanyisa omusajja oyo. Mwagala nnyo abantu bagambe nti nno omusajja mubi nga era bwe bitambula mbutagaba takola ki. Naye Senga kuva yakuwa kaadi isn't that enough? Bamwesimbyeko mbutagaba takola ki. Senga bakuggyako kaadi yaabo, what are you going to do? You have been in parliament not even amazeeyo na miezi gyetongodde kubanga olwali okuyingira n'agamba ngenda tuula wali ne bamugamba ogenda tuula ne bamutwala ekitalya abaddeyo. You would have been bannange. Why are you people chichi? Kati tulaba simanyi Bugingo kati alimu kubuuza people, do you have Nsereko in your life? I don't need Nsereko in my life. Hopeless. Don't you have one? I don't need one. Who comes on my deathbed? Who comes when I'm going? Just okusonda sente na yanza okulabisa. Nsereko who comes out kulabisa. Ojukira ne audio z'omugenzi katonti nazo ezimu yazita. Some pictures na chegera. Kati gundi huyo yayogedde ne Segirinya gwe muntu ki abakuuma mizi oba biki emizi. Yes. Baba yagoddeko na nti ndi mulwadde ngendako mu parliament otegeze speaker oba biki ate gwe no. Why would you bring the thing on TikTok and biki? And why would you appear on gundi yakundi? And I wonder Segirinya, I'm not happy. I want a member of parliament who knows all the procedures. Exactly. Ne bw'obanga tomanyi procedure kale wayingirayo tobimanyi oba oliawo n'ebitabo b'empapula tezanyira nnyo oba generally nga obwongo tebukola nnyo tebugattagatta mangu. Wali badde naye okubirako mubaka omulala yena n'omubuuza ne kati nzize eno what is the procedure? Okitegeera? Yes. Nene mudda wali ene mugamba yagamba bamukwata simanyi biki bamunyiga biki nga yajja mu kooti nga yambadde jango buutu ya simanyi kilo 6 jango buutu ekuluma tata tujijje mu Bobi Wine agikuwe
neewunyiza omubaka kati ali kwebyo ebyekisibo webale nnyo mu bbuutu najja mu bbuutu ng'ayambadde bbuutu ekuluma nti gikuwe yali mu kooti ate yajja ali mu jango bbuutu omusajja yali agenda mwana ate nze bw'otuuka awo bintabula kanve ne wano neewunyiza nga nsirika people mulekeraawo kubeera n'emitima emibi mwagalize mufune gundi bakuwa kaadi oli awo oyagala kuyita banno mabega just be open oveeyo nga kaziwe Bashiru bwe yalya netumanya nti yalya yadda saidi kati abalonzi ba Kampala Central Nsereko bamufunira ku TikTok abamwetaaga bamufunira ku TikTok na kumulinda ku nyimbe kubeera ku nyimbe z'abantu kubeerako wicked number wakati boss wewebuuza aba Kampala kabe yakasondera kubanga mu Kampala abetaaga bimanji abetaaga obujjanjabi bangi lwaki yogenda n'okola ki Segirinya wo wa Kampala Central baweeri kawembe lukyogamba mu Kampala Central toyinamu bantu bewaali badde ofaako abali mu malwaliro abetaaga okujjanjaba abaali okola ki ne Facebook live so bade Pacho ndi munyiivu nnyo abeera munyiivu naye bino ebintu onaawe otuukesa n'owulira nga mutuufu olole mwagala okugamba nti oba bannayuganda kitutegeera kati Nsereko ne munne ekyokola madde mukimanyi Parliament esobola kugaana kujjanjaba mubaka waayo gwe bamanyi obulungi nti is a fully duly elected member of Parliament gwe bamanyi obulungi bayinza gaana mulabira naye baba baganye ekibiina kye gyekiri tekiyinza gaana mulabirira ne kati ali mu mikono gy'abantu b'ekibiina lwaki mwagala nnyo abantu kugamba nti n'abantu babi abantu aba banokubadde nga bajja balisivinga abantu abagenda bafuna obujjanjabi okitegeera si bokka bakoledde n'abaana bangi bagenze bweru kasaba bagenze abaana banuupu nga bali okitegeera mu mikono gyabwe naye lwaki mwagala okulabisa nnyo bannammwe lwaki mwagala okugamba nti they are bad people you people reframe naye bannayuganda babalaba so ya Kyagulanyi tusuubiza mbu omusajja agenda mu mwaka atajja kuweza mu mwezi simanyi biki and so ye nga ali ku opposition ye nga tanamuggyako kubanga ekikuleta ku opposition kujjako sitting government but is in opposition omanyi bye yakola mu FDC senga aba FDC bavayo ne boogera shito oyo musajja gyabayisiza mu FDC ayinayo omukono nayo kanve wano ngende banange mbaagala nnyo mu nsonyiwe today I think I've been kind of what niye nze saagala nnyo muntu abeera this way and that way wali oluyimba lugamba atoti nyonoka tegera atoti this way atoti that way why be in one gundi Segirinya weetereeze bananuupo banankyukakyuka mwenna bannayuganda balungi mbaagala nnyo mbeere bulungi mweraze oyagala nkolera omukolo gwo oyina kwanjula oyagala wedding oyina biki byonna ebyo bikwatagana n'emikolo osobola okuba nga onkubira ne tuba nga tukwatagana osobola okuteekerateekera omukolo gwo bulungi nnyo n'enkuwa abogeza abalungi oba nze kenyini nengogerera ne bakatumwa abalungi abasanyusa abatagenda kukwatira mugolewo abatagenda naye nga bagenda kuwa entertainment ennungi ku mukolo ate ne decoration omulungi nnyo naye mulina omukolo ne gubeera colourful ne gunyirira ne gulabika bulungi nnyo abantu ne bagwogerako nti gwali mukolo mawa gwali masana gwali mukolo gwenyini so nkubira ku namba y'essimu eyo esemu yokaga musatu tukwatagane ombuuliremu ky'olina sijja kukalubiriza ndi mwogezi yawandiise bano bakabaka bwa Buganda era nakakasibwa okuteekateeka emikolo gya wano egy'obuwangwa okwanjulwa kwonna okwombaga kukyala nkubira essimu twogere tusobole okuba nga tugenda omukazi tumuleete oba tutulere waka abako bajja package zonna tusobola okuba nga tuzoogerako ngo package yonna enamba omwogezi ow'ewako n'omwogezi ow'ewaka bakatumwa oba gw'oyinako oyagalako omwogezi omu oba oyagalako omwogezi ne katumwa bonna tusobola okuba nga ate tubikwasaganya tubeere nga ate nga tukwatagana nkubira essimu eyo obuukinge kuba kati ennaku zino zitugendamu za mikolo August ono tumalako August ne November October August byonna ebyo November December September gyonna giba mikolo awo wona so booking nga obudde bukyali sobola okuba nga tukolera emikolo gyo oba oyagala decoration naye kyekimu njabba nga atera nkukwasaganya ngenda kutuusa eddagala lya pressure sukaali n'ebirala era musobola okuba nga munkubirako eddagala natikudde abatawanyizibwa endwadde ez'enjawulo abatawanyizibwa pressure abatawanyizibwa sukaali abatawanyizibwa ulcers abatawanyizibwa entunnunsi ezo ez'okumukumu ojja kubanga onkubirako sukaali oyo eddagala litwaleese sirya muno mu Uganda ddagala lyavudde mu nsi za njawulo lyagatiddwa abasawo ab'enjawulo so nkubiraako mbuulire oba olina ulcers oba olina sukaali oba olina pressure nkubira ate tulabike ndikutusanza wonna wooli tulabike okulabika nti oyambibwa era n'okuwona osobole okuba nga owonyezebwa totya kunkubira nkubira ssente tujja kuba twogerezeganya ekikulu bulamu ekikulu muntu kuwona mbaagala nnyo mbaagalira nze muzukuula Kisolomon Nchimbo.